on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nako okudaga bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma bakadama n'olumu batta bakadama bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma bakadama n'olumu batta bakadama Ogambi kakusula wali mitwetwe ate gwomanyiwo kati toyagala muntu n'omu kumutrustinga kukola kujja kubeera ng'akima ajja kukaasawo oli ojja mugamba kakano kaasa omuntu nga yakoze ssente ye n'emumenya abeera kini ku ssente kati nze nkamuwa embutwalo yasize bw'atadda akaasiza wali nga ndaba ne mmanya nfunyemu mmeka kitegeera saaka muwambu n'agenda akaasizeeyo sente olina okubeera kini naye kubanga era kalaba era sibangu nnyo kati waba wasigadde emitwalo 5 kuba egyo giri 15 olwo emitwalo 5 emirala gigenda kukola ki? omanyi waliwo edduuka wentera oyita nga ngenda oggula ebintu nalabawo akateeteeyi kali nga kandabikira bulungi ka bumuli kalina obumuli bwe kati konna akateeteeyi kati kali akateeteeyi okalaba kalungi nnyo ka bumuli muno mwonna kali akateeteeyi bwe bwetoloola bwoti kalina engeri gye kagejja ne kagaziwa obanga ekibojjolo kalungi nnyo kati kabeeranga kansikiriza nga buli mwempitamu nengenda nembaguza ku bbeeyi era nga nsaba mukama tewaba n'omu akansooka kituufu naye baali baŋŋambako 2.5 kali akateeteeyi kalungi kalina obumuli kwegomba okulabako ng'okambadde kuba engeri gy'okannyonnyoddemu ekituufu kalina okuba nga kasikirizibwa okuba nga omuntu wakambala yeegomba omulabako kati nakoye ngenda kateeka wano ku lisiti yange njagala nako nkagule nga bampadde ssente kati kituufu omanyi n'engatto z'akakondeezo zinyumira nnyo nzeegomba ba anti bagenda ne bazambala ne batambula nga bakoona nempulira nga bankoonera mutima nkitegeera kati njagala nguleyo n'engatto y'akakondo kati wali batera ziyiwa olweggulo wali mmanga mu katale batera ziyiwa mutwalo bambi kati nze sijja kugula kali akawanvu ennyo kubanga sikasobola ate kayinza okunkuba ekigo waliwo obuneene obukondo oba nga kali awo kalinga akakula bwe kati nga kalungi kati njagala ngula akakondo ako mutwalo gwange ogwo nawe ogenda tambulirako mu bbanga neegomba okulabako genda kagula nyambali n'akateeteeyi kange awo ngende ku church kwolwo ngenda tuula mu maaso ate ngenda tuuka ng'abantu baatudde dda tambule mu church nga kakondo kakoona
njagala abantu bonna bakyuke mabega n'ebyo babadde basoma byabwe. Nange neegomba okulaba ng'oyambadde akateeteeyi kuba engeri gy'okanyonyoddemu wena kakuzimbiza ate era ebintu by'abalungi begamba buli kaseera bibeera byewuunyisa. Oyambadde ebirungi nga yegwe mulungi otambula okoona kugamba n'anaabeera ali ku kituuti mu mazima gennyini ajja kusooka apoozingemu agambe ani ajja ono boss lady ojja kuba wenna oyambadde ng'onekaanekanye. Kati nkuba akafaananyi ng'oyambadde ekyo ekiteeteeyi kyonna kya bimuli kimasaamasa gwakyambadde kwegamba nange ebifaananyi mbikuba ndaba nga sisobola bimala naye neegomba olunaku olwo lutuuke. Omanyi namwe ensonga lwaki nkwagala? Oli muntu atwala obulamu bwo nga buli simple. Omanyi ku kampasi eyo gye nsomera abaana bambala ne beeraga abanyumye n'abatanyumye abambadde ebya layisi n'ebyebbeeyi naye olina engeri gy'otwalamu obulamu bwo nga buli simple. Kuba kati wentetenkanyaamu engeri gy'okubya ebbajeti y'Emitwalo 2 nga kwe kuli n'okwambala n'onekaanekana bw'otyo si kintu kyangu naye kiina engeri gye kinzizaamu amaanyi. Nembeerawo nga ndaba nti omukyala gwe nalonda mutuufu. Amazima gali nti ntuula n'endowooza ne ngamba omuntu atetenkanya ng'ono ku mbeera y'ennaku zino n'abaana abatambula nga oba bakuyita kusireeyinga nga beetwalira waggulu kwegamba ng'alaba tasobola kwambala bintu ng'ebyo kuba otemyetemye engeri gy'ogenda okukozesaamu Emitwalo 5 egisigaddewo nga buli kimu kimala bumanyi. Era nze neebaza Mukama ne ngamba bannaye gwe wampa omukyala omulungi omukyala omutetenkanya omukozi. Omanyi abawala abanyiririranga mmwe baba beeraga aba ayagala yeetwalire ddala mu mbeera nga ya waggulu amanyi buli muntu ajja mmugambako naye obulamu bwe obutwala nga bwanjawulo nga buli simple. Oli muwulize oli mulungi oyambala n'onyuma oli mukozi gamba omuntu bwakutunulako bw'ati kyokka Evans gwe olina ebigambo osobola owaana omuntu naina naawulira ng'olutiko lumumeze. Oli serious? Singa wabaddewo wano obusubi singa nabukutudde bwonna nebumalawo. Kati ekiriwo ekiti nze nga nze Evans namwe nkusuubiza ngenda kwagala obulamu bwaffe bwonna obusigaddeyo nga tuli mu ssanyu nga buli kimu kitambula bulungi kubanga okubeera naawe kitegeeza ssanyu gye ndi era ngenda kwagala. Naam, lwaki tewaze ku kyaki? Ate okimanya abakwaya twabadde tulina omuzannyo gwe tulina okuzannya paati yo baagigabye. Kyokka ne gwe baagiwadde kyagirimusizaako yadde. Okakasa Wallahi. Mbabazi ekituufu nadde njagala nnyo okujja ku kyaki okimanyi naawe saagala kumyesinga kyaki naye Justin n'ebintawaanye waka eyo oba ntawaanya nnyo waka eyo. Ate biki? Bamalako emirembe. Emirembe? Omanyi boosi wange Aunty Daphne alina muto wa Aunty Design naye abeera awo ewaka naye omukazi antawaanya. Boosi oba muto? Muto we Aunty Daphne muto wa Aunty Daphne Aunty Design yantawaanya. Nga sina boosi wo? Omukazi amalako emirembe sebo yansanga nga ndira ku sowaani y'ebbumba nangamba siddamu ziriirako nina kulira ku plastic. Sina tula katebe waggulu nina kutuula wansi ku mukeeka. Iye ninawe naamwe oli mugonvu nnyo ng'emmere gwagifumba gye weefumbidde ate nedda kisusse. Oli omukazi musumbuye bananga ntawaanya naabogula nakutuma kino nakutuma kiti nakujja kubyokola nakukozesa biri omanyi olunaku n'otambula n'oyina nga ne kamubuuza kutte. Lwaki tobatera mu obutwamu eyo emmere? Gwe waliwo omuntu akumalako emirembe n'ekisukka. Mbabazi ekyo sisobola kikola. Kale tetuganye obutwa tebabuseera naye sisobola kati nga ntandika nti okutta abantu.
tubebere gwagifumba ate basusse bakubonyaabonya. Naye nno munnange anti Daphne talina buzibu. Boosi wange ono mutowe yalina obuzibu. Anti Desire si mwangu. Anti Desire yeeronda. Oyinza nomala osimula nalinyawo n'agamba wano walumira tewatukudde. Ebyo abikoze si ye boss olwo senga ye boss. Nandifudde ennaku. Mpulira nnumwa mu butuufu saagala nnyo butasaba ku ssaani. Mbeera njagala n'embeerawo. Naye olaba ntukako ekisenti nga sisobodde kulabikako ku kyaki. Paatiyo. Obeera omanya siri bulungi. Nesina omuzannyo tegwanyumye paatiyo. Ate n'otuluma ffenna. Bulijjo ngwesunze. Naye olaba buli lwe tuzanya paati zaffe nga buli omu ali mu kifo kye. Kyaki erina engeri gyenyumirwa ne bakuba mu ngalo. Nolaba nga kituufu bye tukola gyebiri. N'ekifo kyo gwe bakiwadde yabadde plastic. Olowooza no batufuuyeyo yadde. Tebabawaddeyo wadde ekikubi. Jasina tebatufuuyeyo yadde. Omwana yabadde plastic era buli omu yabadde akomentinga ku ye. Tebakubye na mu ngalo? Yadde. Mbabazi. Ekitegeze tebyanyumyemu yadde? Yadde tebyanyumye. Era oyo anti omugambe olina okujjanga ku kyaki. Olina okumulaga nti oyagala Katonda wo n'otaddamu subwa kyaki yadde. Mu butuufu sirina kuddamu subwa kyaki kuba kati nange mpulira nga kinnuma okubanga muzannyo saagiganye. Tubazannye abantu byababoye naffe ne bitusala. Anyway, lwaki tomperekerako ewaka? Musagala byatambula nzekka. Kale kankuwerekere tugende. Namu. Wanji Auntie Desire. Naam. Wanji okolera sente mmeka? Auntie Desire. Nkolera emitwalo 5. Lwakuba twali twateesa ne auntie nga namugamba sente ezo azinterekera zimpenga nga wayiseewo emyezi 4 zibe nga ziweze bulungi. Naye nga sister wange omuseera. Anti nolowooza museera. Nze mikwano gyange gye bakolera n'emitwalo 6 gyeri n'abakolera 7. Naye nze twateesa ne anti n'aŋŋamba nja kukolera emitwalo 5 nenzikiriza naye n'agikkiriza n'agamba ajja kuzimpanga. Naye Namu, at least wandikoledde emitwalo 3. Abaana gye bali bakolera emitwalo 3. Naye gwe noseera sister wange n'okolera emitwalo 5. Ekituufu anti sijja kukolera emitwalo 5. Anti simusedde era saamuseera ye yagikkiriza taginaako buzibu. Nze sibamanyi abakolera 3. Nze nkubulira Auntie Desire mikwano gyange bakolera emitwalo 6, 7 gyeri n'abakolera ezisingako awo. Naye nze anti saayagala museera. Kati wali wateesa naye kusasula myezi emeka? Anti era nga bwe nkugambye nti namula asasule luvannyuma lwa myezi 4 nga sente ziweze bulungi. Kaakati nno munnange Namu, sister waffe musalireko kirowoozeeko at least okolere emitwalo 4. Anti Daphne emitwalo 5 yagikkiriza era ye taginaako buzibu. Namu, kaakati bw'onaagaana otusalirako ku ezo sente okukolera emitwalo 4, nze nja kufuna omukozi omulala. Naye anti bannange ekituufu naye anti Daphne sente yazikkiriza. Nze nkimanyi takiina buzibu.
Naam, kakati n'ekirala. Nze sister sente yazimpadde emitwalo 2 n'angamba njikuwe. Kyokka bannaye era obwedda neebuuza omanyi bino byebiseera zino zennaku z'omwezi zatera okunsasuliriramu kati era obwedda neebuuza akasente nga tekannajja yiha oba yazikuwadde ekyo kirungi nnyo kubanga abadde nina pulaani nyingi nga mu butuufu nkeesonze naye ate anti tisobola kumubanja era ebiseera ebisinga mugumiikiriza n'azimpeera mu budde bwe naye ennaku z'omwezi ze zino. Mwana gwe ntuuse. Mponye olugendo lw'ennyonyi ntuuse ngiwaka. Because bannange Shakira wangambye oddaddi. Nze siddayo wabula nkooye ekiyumba. Ndi waka kati bannange. Kampoke namukko. Mwana nga nsanyusa okukulaba mwana wamanyi naze kuliko ekiyumba Senga. Era disenga. nate maama Salamu senga. olungi nnyo osiibye otya maama Gyendi mama Nola. mwana gwe kati ondeeteddeyo ki bane nakulinda obwedda Kyenkuleetedde. manyi banaye ebintu byeyo biba kilaasi Mama, kyenkuleetedde gwe tufa ngenda kikuwa. naye mwana gwe nja wandeeteddeyo esimu esimu zeeyo ziba oligino naawe bw'oba tuwaleza esimu Nora naawe lwaki tova ku muno naawummula mugambye akooye abawala musaasire yebakemuko Nora wabale kunona muno munaye tebikutawaanyiza mwana wange tebintawaanyiza nnyo lwakuba kale natuuseewo obukyali ng'ennyonyi tennatuuka naye mbadde nkyali awo bannange ng'omwana afuluma mu nnyonyi banaye mwana gwe yenna owunya ennyonyi bannange owunya ssente njereere naye nno tofuuse nnyo nnyo kiri awo okyali ku kakkala kamu Anti era ensi nanga womanyi beera mu nnyumba. banaye mwana gwe kuliko ekiyumba naye munange nno anti tumanyi abasama tebalya muceere tebalya nnyama twafumbidde ettooke n'ekinyeebwa banaye twakufumbidde ekimere Obwedda neesonga okulya. Omanyi oli erisenga oli enkoko miceere nkoko miceere naye wulira bye mulya nga birungi osobola eyo mu fridge bakuzino nti oba eŋŋanda oba biki bino ebikoko byo mu fridge mwana gwe bye byenjagalira ddala enkoko Nora kati kankubuulire eri enkoko ogiriira ekinene ennyo weekses ng'ekuli wano kizibu kale kuntama enkoko eya buli lunaku enkoko tentamangako nyinza okugirya akatogo n'enjirya enva mwana wange nobukirwa olugendo lukuyisiza lutya senga nkooyekooyemu katono kuba we twasimbudde eri ne tujja ne tutuukira e Rwanda kati we twasuze ne tukeera ku makya then ennyonyi ne tupiikinga awo ne tuleeta Uganda just nkooyekooyemu just kyokka njagala kuwumulako toyinza butakoowa bannange naye nga tebadde bubi kuba mu nnyonyi batwaddeyo obuceereceere buntu we bityo ne kajuyisi n'amazzi ne tulyalyako naye munange kuliko ekkubo kuliko ennyonyi bannange n'abasamalaba bannange leka naawe anayesenga ekiyumba Nora wano mubegere ku mmere bakuwe nnyingi bakuwe ntonotono mama wabula ki ekituufu mami nedda Nora olaba senga nja kulya nga ndowooza nzuukuse kuba mpulira ndeetaga nsooka empumulemuko we nanzuuka nga balyoka banfunira ku mmere n'endyako kati gye emirimu giri gitya senga emirimu okola emirimu n'okola okusimula floors 3 flomeka 3 ago no madiiro budiiro okutali kisenge okutali kiyigo okutali nti oba toilet emirimu gye nooyimirira olina osimula olina olongoosa ebisenge oba mulimu abaana Coconuts on the beat.
nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole nalyawa nga tenina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo kutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo kumakya kola butapowa ate notazi